Nansimbi. Oweekitiibwa Katikkiro okusiima abavubuka ba Buganda bonna abannyambyeko okutuuka ku kifo kino. Obuwanguzi buno si bwange nzekka, bwaffe ffenna nga bw'owulidde chairman wa Nkobazambogo, olutalo lubadde digito era Nkobazambogo digito ekoze nnyo. Oweekitiibwa Katikkiro era nzize wano okwegatta koowoola n'okukunga abavubuka bonna mu Buganda n'ebweru wa Buganda okutwegattako ffenna okutambulira awamu naddala okutereeza enkola ey'amateeka mu ggwanga, okulaba nti buli muntu yenna n'atali Muganda afuna obwenkanya mu nkola ey'amateeka. Oweekitiibwa Katikkiro era nzize wano okusuubiza obutatirira Ssaabasajja Kabaka, neeyama okutambulira wamu n'Obwakabaka era nva waggulu nga mpaayo akakadde kamu mu nsawo y'abavubuka okwongera omulimu ogwo gwe watandika emyaka 2 emabega oguyitibwa mentorship. Nsaba Oweekitiibwa okkiriza okusima kwange nkomaawo leero olunaku si lwange. Nsaba ogende ofune ekifaananyi Katikkiro lumu. Abavubuka obutapakkanaansi buli mutendera omuvubuka gw'alina okukola ki okukoleramu. Oweekitiibwa okuva olwo mbadde mu kiraasi zo ng'era mbugoberera ekyokuba omuvubuka eyeetengeredde mu byenfuna essuubi lya Buganda eyenkya. Oweekitiibwa mu kanyomero ako wiiki ewedde ekyo Ssebo Katikkiro abavubuka bansaba era tubawa obugalo kubanga tubadde ffenna mu lutabaalo awumudde n'omujja tubeebaza nnyo, tulina ebintu bye tuyiseemu era mu kanyomero twekamu wesabira Obwakabaka bwa Buganda bannako. Oweekitiibwa Katikkiro nga mpita mubbe abaana bano beetaaga bafuna internship muffe mu Bwakabaka ne bannamikago bannaffe atulambika. Abavubuka bangi badde bagamba ffenna tetufuna ddoboozi kati agenda tuwa purogulaganda era nsaba ekino kyo kiba kituuse abavubuka bonna mufune Zambogo abajja abaava mu matendekero gano balamu naye bantu bakozese nga bajja mu matendekero kubanga abo tubasaba obuyambi ne kiggwa tuba twetidde omukisa omunene n'abawummula okujja kulaba nga tuyamba abavubuka bano okutuukiriza obuvunaanyizibwa bulungi. Kati ensi ebatunuulidde era mwenna mwagala emirimu emirungi egya woofiisi okusiba amataayi n'abalala, naye tubasaba nga tuwonye emirimu egyo emirungi twettanire enkola nammwe mube ekyokulabirako eri abantu ba Buganda. Ensiko ekyasigaddeyo nga tulina emmere tusobola gitunda etubasobola kutugulirira mumuwe obugalo nga akuwa maama Adrian akaama amugambye enjagala Adrian abeeko byakola eyo benaalambula gye bukola ki gye bujja. Ng'abakulembeze bammwe tubageza obuweereza obulungi nga nnyanjula olukiiko luno amyuka ssente y'abavubuka Madiriki omwogezi ye munnamateeka abaliko bassentebe ba Nkobazambogo mu ggwanga Lulika Sharif ajje ayogereko gye tuli ate atulungamye kola ey'okuwaayo ettuwala byonna ajja kutongoza ate n'okuwasa certificate abo abawaddeyo nga tutandika enkola eno empya ko gye tuli ate oluvannyuma Kiro
bano tugenda kusituka tukwanirize wano okuba nti ffe tukulina ziwe abavubuka bano kabakwanirize bane mwanirize oyikitiibwa kaziwe naye be bakola okusunsula nze ku mulundi ogwo saalina mukisa kujja mu maaso wano nakwogera bigambo bingi. Ekyo nno mukama wange kiraga nti gwatudde eyo kola, kubanga mukama wange abamu bwe batuuka wano ate okukola ne bakola ki, ne bakusuula. Gwe gy'oli yonna mu ttendekero lyo, gy'oli mu ssomero lyo, kola olubimbi lwo. Ensi kola ng'otaddemu amaanyi, ng'okola obutaweera. Kambabuulire ensi eraba, era bw'oteekamu amaanyi n'okola, luliba olwo ng'ekiseera kyo kituuse, ensi ejja kulaba era ekusewooja. Kamanyi Katikkiro, nze okuyimirira wano okwogerera abavubuka bano n'okwogera mu maaso go sikitwala nga kya bulijjo. Era mbasaba buli afuna omukisa n'oyimirira mu maaso g'omukulembeze yenna akutwala, akaseera ko si ka buki, si ka bulijjo. Bakumenga esesi nojja, Novemba go nojja, noba ng'oli wano olwaleero, ekyo si kya buki, si kya bulijjo. Bangi ababuuza bulange tuyingirayo tutya. Awo neebaliza abazadde, kuba ffe tuli bavubuka.